Olugendo luno oba onaaludduka oteekwa okubeera omugumiikiriza. Terugenda kubeera lwangu. Setaani tagenda kulutwanguyiza n'akatono. Abatali bagumiikiriza tebagenda kutuuka. Lulimu okufiirwa eby'omuwendo. Ate bwe musoma mu Bayibuli ne bali bensomyeko mu ssula y'e11 Musa mumusomako ng'olw'okukkiriza yaleka entebe ya Misiri n'atambula n'abaddu okukufiirwa. Mulimu okuleka eby'omuwendo ng'ojja kuva ku mwenge yadde ng'ekika ky'ewammwe kyonna mwagunywa kuva ku jjajja era essiga lyammwe lye liguyisa. Ng'owakasolya ye yaguwa n'erinnya nga gunywewa lwakika na buwangwa, naye waliwo olugendo luno bw'olutandika ng'ogenda kuguleka. Ekyo bayita obugumiikiriza wakati mu kusoomoozebwa. Kale no mbakubiriza abavubuka mwenna nange ayogera nammwe naffe abaweereza bonna, olugendo lw'okukkiriza lugenda kwetaaga obugumiikiriza. Lugenda kwetaaga abantu abagenda esigwa wakati mu bulumi, abagenda okuyimirira okukola ekituufu wakati mu kusoomoozebwa, abagenda okutambula ebigere byabwe ogenda mu kuwangula wakati mu maanyi amangi agabasika okudda emabega. Tudduke n'okugumiikiriza ng'amaaso gaffe tetugatadde ku mulala yenna wabula Yesu Kristo eyatandika olugendo lw'obukristaayo ate agenda otutuusa ku buwanguzi bwagwo. Teri mulala yatandika lugendo okujjako Yesu, ye yalutandika mu ggwe. Kati toggwamu maanyi, alina obusobozi obukutuusa ku nkomerero yaalwo olugendo. Newankubadde ng'ekibi kikwesibyeko, alina amaanyi agagenda okukitemako ogende mu maaso. Newankubadde ng'ebikuzitoolera bifuuse bingi ku bibegabega byo, alina amaanyi agabisitula n'owewuka. Kyenva nsaba amaaso ogateeke ku ye yekka, togateeka ku mulala kubanga ayinza okulemwa. Naye ye eyatambula n'atalemererwa y'ayinza okukulembera bonna ne batambula nabo ne batalemererwa. Haleluya! Nsaba tunulire Yesu yekka mu lugendo lw'okukkiriza. Nsaba tumuteekeko amaaso gaffe obutagamuggyako. Ensi ne bw'enaaleeta omuyaga, ensi ne bw'enaaleeta kibuyaga, ensi ne bw'enaaleeta mukoka akulukusa ebintu byonna, ensi ne bw'enaaleeta musisi ayugumya buli kimu, abatadde amaaso ku Yesu bagenda kuwangula. Ekyo kye nkusaba mu bubaka bw'olwaleero bwe mmaliriza okole. Ebyo ebisatu bwe naabikola naawe n'obikola, bali bajjajjaffe betusomyeko abaawangula ne bawandiikwa mu kitabo eky'obulamu, naffe amannya gaffe ganaanywezebwanga. Nsaba Mukama atunyweze n'obubaka obwo. Ngenda kuyita mu kiseera kino, saagala kubayimiriza mangu kubanga tukyayita.